Katate kani ngene letani. Angende mbeno. Kati oyagala kunkuba. Togenda. Oyagala kunkuba. Yono bamujja wabange. Ayagala yasobola kunyamba. Fuluma sabala kundegesa miri. Fuluma. Banange. Onera keringa sayiso kulaba. Nawe nagala okumpitala ati. Nze kota mugenyi wange nawe. Nze ekyo. Babisaba musabu isaba. Mugenyi wange obadde ki? Olaba muntu nti bandabye. Yamwabajja wabano. Sayiso kulaba. Akutte ekigu. So omulimu gw'enjagala onkolere guli simple naye ate gwa bwegendereza. Njagala otandika okumutambulirako pola. Ngamba keta muka boss. Tukole. Ale anti oli mukyala wamu. Onaakola oba tukole. Ngenda kukola nkomewa. Banange jejjo oyo yatubonyaabonya mu kyalo. Eri gye mwapa. Gye twava mu kyalo. Ng'alangira dadi ng'agamba ye dadi talina magezi talina nakye yasobola kukola mu nsi nati nange nkyebunga. Ettaka lyosooka terikwoseeyo. Mama, omutwalo gwo gubadde gukola ki n'embulamu bwange? Toddangamu okudda mu maka g'omwana wange. Owulira yakoowa okumulinnyirira naffe twakoowa. Mama, nkwegayidde mukuzi wange. Nakiki ekikukola? Nkwegayidde. Nina kikumbuka nkukuwa kitalo. Mama wange. Ndi mama wo owadde omwana akutya mu ndebiri ekyali kituuka takyali kimu yali kitaawo naye yakola kiyagenda okijjukira kati owa kyali kituuka ate kwoyogere. Yes. Bani njagala ku bintu bya kitange. Ebyani? Ebya kitange bye watunda njagalako nange. Oyogedde Luganda bye natunda kati mbijjewo. Oba sente watereka oba nawe wantegekera nange we njagala ondage. Nza okutegekera ggwe. Oli fembi yali atuzaala byali bibyo wekka yali azaala gwe wekka. Kati nabitunda oliruddawo. Kati ate wangamba nti jangu tutunde. Kitange yafa okimanyi gye nali Kenya. Bba wange bwafudde nange neezija. Kati twale ebye Kenya wanononyeewo ki? Ebya Kenya si bya wa kitange. Bino bye bya kitange byenjogerako. Bye njagalako nange nali mwana we. Gwe lwaki ebintu byonna obyefunza? Mubakeereye wakeereye. Mama sinnakerewa kubanga okyaliwo. Bw'oba ekyakulese omwana wange kujja kukolerawo ntalo ng'obanja ebintu by'abakitaabo. Gwe wali okwese ng'olowooza weekwese nnyo. Omuwala wo ye yandagiridde yambuulidde byonna ebiri mu makamu. Kogwe nenzija kati ddakiika emu nja kufulumya. Mbadde kukkiriza obudamewo naye k'otandise okukyusa giye. Mami nja kufulumya. Okimanyi munange ekiri wano kyonna n'omwana ajja kimanya. Obimanya nabimanya ekyo kiti oli mwana wange ayinza kunkola ki bw'oba olowooza? Mwana wo bw'olowooza omwana gwe wazaala simanyi wazaala gumu nga gwange muwala ono omwana omusajja gwe weesibako. Wo si wange wo n'ebintu bya kitaawe wabitunda kati ate n'ebya kitange nabyo n'obitunda oyagala sente y'ozikozesa ki oziteekawa bw'olowooza oyagala kwegaggawazayo kaffe tetwagala kyekikusiiwudde. Kubanga oli eyo olowooza jase ebintu yabirya gw'okubirya nabirya naye ate kyolina okumanya nti bwe nabirya nalinamu amagezi kubanga nabitundanga nempeereramu omwana wange ne tuzimba hotero yiri weeri gwe kakati ewabbawo gy'obadde ozo yanjalangalo tolina kyofunye. Yanjalangalo namnowooza ebya kitange nange ntandikiraawo kati bambi tebiriiyo yiyakaddako ojja bimba ani okuwaani gwokuwanzi manya nze mukulu wo bwalowooza nti noze sinafa gwe bakubikako baleeta ku kijja nonziika. Kati kankubuulire obukulu bukusadde bukufudde tofunyeemu nakatono ekyo kankubuulire. Nja kufunamu kuba wano sigenda kuvaawo nga tompadde bintu. Nja kufunamu okujjako amagezi genkuwa siriikirira obeereko osirikidde osobole okufuna wonywera kutuza watali ekyo. Sijja kubeera wano mu bintu by'abaana zingambe njagala bya kitange. Kati tambula otufiire okolawo ki? Sijja kuvaawo. Okolawo ki? Sijja kuvaawo. Ate obonanye bya kitawe biri wano. Ono akubuulire.
Mama chechi. Ona akubuulire ekitutawaanya. Ene mmwe momboze. Kibuuze nze. Mama mpola. Akubuulire byonna. Ojja bimubuulire. Tobimanyi? Mama mpola. Chechi gudde. Mubuulire ate ojja bimpa. Ona ngamba mufeeko. Ojja bimpa. Jambimpa. Asimba amannyo. Mbw abadde eyo wamba yava kuno n'alaba mbasajja bonna bali e Uganda nga tayinaamu n'agenda e Kenya we kati avuddeyo agamba mbw ajja ayagala bintu. Banema sebintiisizza nnyo kubanga ekibaguddeko ate ne mutuka okuyomba nga muli ba Luganda sooka ombuulire ki ekiguddewo. Ojja kwata okubona agenda n'afumbirwa eri kati dakiika emu mbwazza nnoonya kubanga ki baawe yafa kati yavuddeyo talina kantu kayina mbweri yavuddeyo ayanjala ngalo yasize teyakungudde kati n'olwekyo azze afune ku bintu bya kitaawe eyafa emyaka oba ameka kati ffe nooyo twali tumanyi yafa n'olumbe twalumwabiza kyatamanyi naye azze mbw abanja bintu. Sebintiisizza nnyo kubanga embeera yonna ensi yonna ewulira naye ekiddako mwana wange ndeka maliriza emirimu egyo kubanga nkukakasa siina kyengenda mu bano ebyobugagga nga bigenda tusuula wala. Sweetheart, mukutamiza omutwe. Kumutadde omutwe wansi. Obadde ki? Tewali. Not stress, kiki? No, tewali. Just mbadde mpumudde mbuwumbuzi kisoke. Hug. Wabula nneme hug. I'm fine. How's what? Just tewali mbadde sina bwezi kyenkola nensalawo soke mpumulemu wano. Mulaba buli kimu kiri okay? Yeah. That's good. My sweetheart. Badde ndi awo ntambula mu compound ndaba buli kimu kitambula kitya n'ebintu bingi nnyo byenzudde. Namukwano mbadde nsaba tuleke ebintu ebimu tukyusakyusa. Tuleko tukyusakyusa? Ku hotel? Ku hotel. It is okay. Kati gwe twafuuka omuntu omukumpi kati kyokola okikola ng'akola ekikyo. Kati bw'ogamba nti wano weetaaga okukyusaamu nga tukyusa, bw'ogamba nti kiki nga tukyusa, kati obuyinza bwonna obuyina oliwaddembe okukyusa kiwulya kyonna ku hotel. Tebalina sweetheart. Kubanga bingi nnyo byendabye nga ndaba tusubira olina bingi nnyo ebyokukola. Yeah. Kamukuyambeko nkirina buli kimu kikyuse naye badde njagala nkiwa obudde ere nga nkikola mpolampola paka tukituuka ku ntikko. Mukwataganire manager. Naye toddamu kubeera nga totandika okuŋŋaana waliwo ebintu ebimu byogera n'oŋŋaana okukola. Kati kyonna kyeweetaaga okukola ku hotel ogenda bona oba oyagala kyapa kyayuza nokikukwasa nga buli kimu kyowulira it is okay. Kuba kati era tulina n'okulaba buli lunaku lukutwale accounts zonna olaba engeri gye zitambulamu bakola batya, so nkyuse n'okukyusa kuba muli nali nateekako ba next of kin nali nateekako omukyala naye kati omukyala yafa, so kati gwoliwo we need to go there ate tukyusa. Dadi, nsanyuse nnyo era webale kumpabulisa. Kankuleke ogira ndozi nnyo. Kiki nkugambye eki? Mama kyongamba sigenda kusobola kikola. Ekiki? Sigenda kikola. Weerabidde bwe wali ojja wano wajjira ku ki? Weerabidde ensonga eyakuleesa? Kyekiseera nkwegayiridde oba kitta omusajja tuve wano. Mama sigenda kikola. Nze mama sigenda kutta musajja. Musajja mwagala.
Ebiki? Mama musajja mwagala. Nakugamba teri kuyingira mu mukwano gwa ddala twagala bintu kati oli musajja mwagala. Toddamu kuleetera abakazi balala mu nju ya kojja. Toddamu jjajja, toddamu oba gasanyusa kojja kuba kojja akulabiridde akoze buli kimu kyali kirungi nakikuwadde. Sweetheart now. Leka. Oba kiki mukwano sirika guma gwe n'omwami tomulaga nti waliwo ekibaddewo ebisigadde byonna byange nze ngendo bakolako bajja kisasulira baaba togeza nova mu ddiiro nga tennakutuuka kati olina kyokozeeko olugendo lutambudde lutuuse wakati ng'owalimikiraawo olina kye waafunye tonnaba wajja kumala gawanika bwotyo tofaayo. Mama siganye nagira mission naye nze kati ndaba mugaso ki ogw'okutta omusajja anjagala nange mwagala love jampa yonna nze mpuya gye njagala nze byonna mama neegwe sokodde mu bwongo bwo ojjukire bulungi endeeta gye nakuleetamu wano kati omaze okifunamu olwo weekaaliisa mu tusigenda kutta musajja olaba nze abange bennyini nagamba wakiri bwenzita naye ate gwe nakunkunyedda gwe nakulabamu gwe nja kukunyoola saaga zanyira mu ddiiru okufuna obutanyagwa ngambye kola kye nagamba kyekiseera tolwawo. Maama ogambye otya? Nkugambye okufa n'obutanyagwa nakulabamu olaba benninako omusaayi nkugambye kutta ye ambeezezaawo mu bulamu bwonna nembeera wembadde lwakuba ye naye ate gwe neereetere yagira ku mugugu gwange. Maama nkubuulire nedde byennyini tennaba kuyitamu nduli nali ku hotel nenjogera naye naŋŋamba agenda kumpa ebintu byonna mu akawunti namba ze zonna naye tannaba kubimpa. Kuba kati era tulina n'okulaba olunaku lukutwale akawunti zonna olabe engeri gye zitambulamu bakola batya so nkyuse n'okukyusa kuba muli nali nateekako ba next of kin nali nateekako omukyala naye kati omukyala yafa so kati gwoliwo we need to go there ate tukyusa ate kati gonkaka kubi mukola ki kubeera nga kati awo nooza nti muli mukwano gwa ddala nga tasobola nakuwa by'omusabye agenda bimpa oddi mama siwe batu tebapapa tuluddewo nnyo tuluddewo kati mu bufunze kola ekintu kimu ekiro kya leero kakasanga tebukya nafuko nabifuna mama nkoleki ekiro kya leero tebukya kola kyonna ekisoboka okulaba nti omuggyako buli kyotannafuna owulidde mama nkoze bubi oba osalikoowe oba okola ki oba okola otya nze njagala kintu kimu obudde okukya ng'okoze eki ng'omaze ebintu byonna obifuna nina okuva wano olowooza nkyakolawo ki kati laba muganda wange yajjamu naye yatufuukira ekizibu lwaki simuviira totangaala nsuubira owulidde kyenkugambye nina okuvaawo ze neeyongereyo naye ate sivaawo nga sifunye bintu n'olwekyo kola kyonna ekisoboka ekiro kyaleero budde okukya ng'ebintu bikuli mu ttaano wano tebasangirawo naawe. Nyako kozi wangamba ozalibawo erwakitula kati okola kyeni Manager yasoose tandika okukolera wano. nga lwaki okolera eno si gwe omuwala akolera mu gardens Yenyama. oba okolera mu gardens kati njagala mbuuze ebikwatagana na wano bikwatirako Byangu nnyo mada. ye ate nasimira nowandika application mojja wano Yenyama. wasomerera ki Wawe express.
kwa waitress. Kati chai ne waitress kwalaganira kati njagala kubuli ukalolali. Hotel tugenda kifula kasasi. Ere bitwinga bamanager. Okubera nga kimu kikyusa. Hotel eberamu emitendera era ono mukyasomera. Owulidde? Hotel eberamu receptionist. Ompulira bulungi waitress, waiter, cashier. Ompulira bulungi kati njagala kubuli gwogwawo. Nali waitress. Nembayo. Manager nagamba atandika okukolera eno. Kati ebyo bimanyi. Njimanyi. Kiki omanyi wano? Manyi ofumba caayi, kasitoma ayagala ka caayi n'ojja n'oteeka mu caayi n'ojja wano caayi najja mangu ago ng'ayidde. Bw'olina caayi osobola okufumbira kasitoma n'amunywa. N'atamukuddiza. Bamunywa nno maama bamunywa. Baba bamunywa. Kati nga sinnakyuka. Nga sinnabako na kyenkola nkusaba oddeyo gy'okolera. If not that, ngenda kubo. Ompulidde bulungi? Ompulidde? Kati madamu gy'obe manager ebintu byeyangamba. Kati nze nkugamba okuva n'olwaleero. Tonnyonnyola manager. Nze nkugamba. Nga sinnakyuka. I want you to go back. If not that, you leave my gate. Madam, kasooke nkubuuze. Kati kugwe ne manager nsooke mpulirize ng'aniize. Wuliriza nze. Manager agamba kirala naawe ogamba kirala kati nze nkwateko. Ne manager ngenda mulaba. Tonnyonnyola. Njagala oddeyo gy'okolera. If not that, you leave. Bane ensaba nze omunyonyo kuba kati naye ngenda gendayo. Kati kyuka. Anvumbe atandika okugenda. Tonnyonnyola. Kyuka odde gy'okolera. Buli omu nga bw'ayagala bw'ajja bw'alina omuntu akulira mu gardens. Talina nawaali tasobola nakukwata ekikopo kya caayi n'akifunga. Mbona yazze n'ofumba caayi. Bannange, oba abakozi bonna abakobe. Oba ntandikira ku manager. Tuyingiza abakozi abapya abalina n'empapula. Abamalina kye balina okukola. God. Manager. Chacha akude kote. Hata mujifundire kasasiro. Buli mwana akola byonna byasaana okukola. Buzibu ki Madam Joan? Musaza omuwala akola mu gardens. Ng'alira afumba caayi. Caayi n'okukola. Florence, I mean, look. Florence, abadde nkimanyi akola mu gardens. Era nze namugambye adde eno. Kubanga wano tubaddewo ne gap. Ate nga y'omu ku baana mu kijo omukyalo twali recruiting abalina obumanyirivu mu ekyo. So nesalawo mu kifo ky'okuleeta omukozi omupya olwedde mu gardens eri abakozi bangi kajja kabalinge wano meanwhile nga bwe tulabe. Ng'abisomerera. Oyo omwana Florence y'omu ku baana abapya be twakurecruitinga abamanyi asobola n'okukola mise en place. Ate mise en place bye biki? Ate ekyo kye mbadde nkugamba nti bino ebintu tobimanyi. Leka olwokuba nti kati oli mupya mu kintu, it's okay. I respect you. Mise en place sikimanyi. This is ekintu ekiri special, like organizing a tea for a special person, coffee ne tumutegeka nga for that one special person. Kitegeera. So kati oyo mwana buli kimu ajja kusobola okukitambuza bulungi, and of which tubawa on job trainings. Abamu si buli omuntu ajjanga buli kimu kye yasoma agenda okikola wano. Tubawa trainings every day. Niba nga basobola okukakata ku mirimu gyabwe. Nze ndowooza oba si buzibu mani. Buli mwana ali wano yakola application nga Joan. Madam Joan. N'omanya bye yasomerera. Anyway, sikunenya olaba ekintu kino okyali mupya mu kintu. Olaba ffe obumanyirivu bwe tulina tumaze nga tutambuza hoteeri n'ebbanga ddene. Omwana oyo yajja ng'ayise through the right routes. Yayita wa human resource, n'aleeta application, n'akola interview, ng'ali competent ne tumuwa omulimu. So what? Alina okubeera wali w'alina okukola, we mutadde w'alina okubeera. Kati manager, nkusaba essaawa ya leero buli mwana njagala omuteeke kiki yasomera. If not that, ogenda kundaga empapula zaabwe. It's okay. Bona buyagala ku. Tuyingiza abakozi abapya abasomerera ebintu basobole tuwa service ennungi. Hoteli yonna mugisse eweddewo. Madam Joan, ebintu bino njagala obikwata empola. Bwe kibanga obuzibu buli ku bakozi,
gende wa human resource ajja kulaga empapula n'imitendera mwe twayisa abakozi. Kati ekyo nkitegedde. Kati nkusaba buli kimu buli mukozi ali wano omugambi atambule ku mateeka gange. Nkoye byoma kunyumiza manager. Njagala byoma atambule ku mateeka gange. If not that, ate njagala okikole nga nange wendi mu meeting eyo. Tewali buzibu Joani. Ndoza bako abaana tebannakumanyiira okyali mupya. Ndoza kyekireese obuzibu bwo naye tofaayo. Nja kuyita meeting, nja kutula nabo tukyako. Ate nga wendi. It's okay. It's okay. Okay, did that. Eh. You know, Tanzania. Oh. No. Ekikulu okoowa nnyo nadde manyi nti okooye nenga akankuleke webaki. Nawuli mbalengedde ne saati gy'oyamba dewandinza okusesa nekutegekera engoye z'ogenda. No, kasa bulijjo ontegekera, bulijjo otegeka. Just for today. Wumulako, okoowa. Dadi naawe olimbyemu. Ate mukoowa kwange kwonna. Dadi kituufu nkoowa. Nkoowa nnyo hotele nstressinga buli kimu abakozi banstressinga ne manager wanstressinga. They don't know what to do. No, byonna ebyo tujja bitereeza tujja bigenda mupola bamanyi mangi bintu wakagiyingiramu ebira birina okubeerawo naye wona ogenda obimanyira n'abantu bamanyira I think ojja kubanga tokyakowanga bw'okowagala aye dadi nga ebyo byonna ebya hoteri obirese naye ne gundi ne wana awaka wanstressinga ate wati bamaama banstressinga bombi simanyi lwaki ate bamaama babadde ki dadi mu bituufu bwa byonna bamaama tulina maama babiri kiwulira maama wange ali wano okiwulira kati n'oli omulala yeegattako kati bugasa babeera beesojja nze simanyi nakyakubakolera naye ebiki maama musajja mwagala nakugamba teri kuyingira mu mukwano gwa ddala twagala bintu kati oli musajja mwagala neegwe sokodde mu bwongo bwo ojjukire bulungi endeeta gye nakuleetamu wano kati omaze okifunamu olwo weekaalisa mutusigenda kutta musajja olaba nze abange bennyini naggamba wakiri gwenzita naye ate gwe nakunkunyedda gwe naakulabamu gwe nja kukunyoola nze mbadde nina ekirowoozo naye noobwoba kitwala otya badde njagala oba maama omu tubeeko we tumufunira apartment oba omufunirayo ku room ku hotel simanyi naye nze bansobedde omu tusigale naye kuwano kuwulira ekizibu kikyaba maama era nkusaba abo beesonyiwe obaleke kubanga nze golaba nakuwulira embeera yange nze nali siina bantu buli lwenfuna omuntu eyeegatta ku famire yange mba saagala nveeko wakati maama eyazze oyo kati ate nze nasanyuse nnyo kubanga nti nina maama owokubiri naye waali neŋŋamba nti kati nfunye abantu famire yange egenda erinje nga bwolaba nti kati yesaidi yokka gye nninawo era gyenyinza okugamba nti bebana abantu bensobola okulaga mu bantu bange oba mu mikwano gyange so nkusaba bamaama baleke tibakustressinga please just bamanyire embeera zaabwe zezo bamaama bange nze nakula ne maama wange mumanyi kati ne mugande bwaba waali kigumire bambye okay nayesu tati ogenda nontamya ebintu ebintu buli kimu okitwala iziira kubanga tosiiba nabo ofulumanga bwofume n'okoma bukomi naye nze tomanyi byempitamu naye bwoba bwotyo bwosazeewo tankuleke anyway tugenda kulaba ekyokukola kale banaye mpulira saagala ate kubeera nga nkustressing nja kwogerako ne mami nja kwogera naye tulabe nga tukimanyi ate ne hotel ndowooza maybe engeri wakustressing enyo oba ogyolekerawo ogendayo ebintu birekere manager abikoleko just no nteesa buteesa olabye oti kyonna kyoyagala okusalawo nja kugomba kutuula kambeere n'abanstressinga bonna bandekedde no kati genda kukote kubanga kirabika tekikuyisa enjigiri gyoyogeddemu tekuyisiza bulungi okay kati sekamu naawe okay bye kangenda sefujani naye bye bye love you nzana mwana wange yansobera ye buli kimu ekikye nja kulaba nja kukola kino naye nange
z'ebintu ebimuntamya n'okumutamya naye I love him. Angende nekyayagala.